po jako akawuwo okuba kuwonya bulamu sobodde okuwonyayo bulamu abantu 65. Enteekateeka y'Obwakabaka bwa Buganda wansi w'ekitongole kya Kabaka Foundation ey'okugaba omusaayi eyingidde olunaku olwokubiri ng'olwaleero minisita w'ebyentambula Edward Katumba Wamala yeegasse ku bannayuganda abalala okugaba omusaayi okutaasa obulamu bw'abaguli mu bwetaavu. Mukogerako eri bannamawulire Jeno Katumba Wamala yeebazizza Omutanda olw'enteekateeka nga zino ze yassaawo abantu okugaba omusaayi okutaasa bannayuganda abalala. Okusooka kansooka okwebaza Ssaabasajja olw'omulanga guno ng'ayita mu Kabaka Foundation bwe yateekawo okulaba nti abantu tuvaayo ne tusobola okwetaasa kubanga nga bwe muwulidde abasawo batugamba nti teri factory ya musaayi, factory y'omusaayi eri mu mubiri gwo. Kati bwe tunaaba tunayitaasa n'okutaasa bannaffe then kyansonga okuba nti tusobola okugaba omusaayi abalamu abasobola okugaba. Katumba akowodde bannayuganda okweyambisa ennaku zino esigaddeyo okugaba omusaayi era nga yagamba yakagaba omusaayi emirundi egisoba mu 6. Akati nze emirundi gye giweddeyo kuba baŋŋambye nti sinza kwongera kugaba kasi ntusize emyaka gyange 65 nga byendooza emirundi 65 najjo n'olwekyo ndimu nga ngenda okucelebratinga emyaka gyange 65 egy'obuzaale at least mpaddeyo oba mpaddeyo units 65. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agamba nti buvunaanyizibwa bwa bannayuganda abali mu mbeera ennungi okugaba omusaayi okutaasa abo abali mu bwetaavu. Ekigendererwa tekyetaaga kwogererwa kubanga omusaayi tolina woyinza kugujja tegugulwa tegukolebwa wantu wonna mu kkolero. Katonda baba akuwadde obulamu gw'olina okuwaayo omusaayi okuyamba abali mu bwetaavu. Bannakazadde ababeera mu ssanya beetaaga nnyo omusaayi, abantu abagwa ku bubenje beetaaga omusaayi, abalina endwadde ya nnalubiri beetaaga omusaayi. Katikkiro Mayiga awanjagidde abakulembeze okulabira ku Jeno Katumba okujjumbira okugaba omusaayi. Ate ndowooza kiba kyakuyiga eri abantu abakulembeze naddala kubanga okuwaayo omusaayi kusinga kwettanira baana b'amasomero. Naye ate oba oli awo abaana b'amasomero be basinga obutagwetaaga mu mbeera eza bulijjo kuba baba bato n'obulamu bakyalina bungi. Naye omukulembeze nga minisita ono omulambo okujja naawe omusaayi kabonero kalungi era sebo tukusiimye nnyo. N'abalala beetabye mu nteekateeka eno betwogeddeko nabo batutegeezezza bwe bati. Abantu bangi bannaffe abafuna accidents abali ku bitanda naye ekibatwala obutabaawo omusaayi. Kale nno nga tukwataganira wamu n'enteekateeka ya Kabaka Foundation awamu ne Rotary International twagale tuwagire ensonga eno y'okugaba omusaayi ng'aba Buganda Land Board. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Mazeeyo emyaka 65 gigenda kukoona sikkirizibwa kugaba kusingako awo.